nnyo ku Beg Media ku programu yaffe eno ensonga mu ddiiro. Nze Kyeyune Noah naye omulundi guno Beg Media tutudde ne president w'ekibiina kyeyamaani oba ne president w'ekibiina kya Common Man's Party Mubaraka Munyagwa gwe munundi gwaffe ffe mubadde mu mulabe ewalala naye ffe gwe munundi gwaffe okusooka okutuulako ko naye Ssebuhonere Munyagwa tukwaniriza ku Beg Media. Nenza Kyeyune nsanyuse nnyo okukulaba. Natandika okulaba ng'oli muvubuka naye nkuze kati ogenza okulira azigera ng'akulirira oyinza okuba onsingako omwaka nga gumu ebiri. Nze nyina emyaka 46. Nze nina emyaka 44. Singa ebiri. Tolaba so tukuze. Nze nali nkusinga ekiwago. Wansinga ekiwago. Mwalwa nnyo mu kyalo nga muli ebintu si kyalo. Omusana gwakuyitamu nnyo. Twali bagimu okusinga. Naye nze nalinga ndya nnyo ensujju n'ebibala bino ebyeffene. No, you looked healthy but ng'oli mutono. Naye nga gyegyo emyaka. Nsanyuse nnyo okuddamu okuwuliza. Tuludde nga era tugobagana mu byobufuzi nate era naddala nga wenajjira kuba meeya wajja weebale n'okutambulira mu byobufuzi. Omukulu ogunywezezza essebo naye tova ku main naye tova ku main oba tova ku mitambo ate n'atandise emyaka 46 oyinza ogaa nti munno alemedde ku main. Munyagwa twatandikira okuba meeya mbujjukira emyaka giyiseewo anti kati ensobi gyonnenya oba abatulaba egyo baba tunyinenya nze naawe nti ffe emyaka gyaffe gy'obuvubuka butatamiiruka butakola tubeera mu nsonga z'eggwanga naye tetuna emyaka 46 omuntu aba yatandise. Naye nkwebaza oba ebbanga lyenkulabye okuva ku bwa meeya nojja n'obeera omubaka kati okoze ekibiina ekyenjawulo. Common Man's Party eruddewo eze mpya muwaatu akigweza okuzibikira gwezibikira guno Munyagwa gwakuganya okugenda mu bibiina ebirala n'okolagana n'abaliwo ebintu ebirala n'ogamba Munyagwa kankole Common Man's Party muwaatu akigwezibikira. Mwana watu si munene nnyo abatulaba mbalamusizza straight away kangira ekibuuzo kya muganda wange Noah kyambuuza nti muwaatu aki Common Man's Party gwezza okuzibikira si munene nnyo mwana wattu mutono bwe guti kukwata muntu wa bulijjo tumuteeke mu nsonga za struggle aje managing struggle ene y'omuntu wa bulijjo. Honorable abantu ba bulijjo be badde bali mu look abantu ba bulijjo mwali mwabalemesa ensonga z'eggwanga lyabwe muzibatera mu luzungu olukakali twagamba nafuna ntya mu ggwanga lina mulira economy GDP budget fiscal policy kati omuntu owa wansi imagine Common Man's Party netugamba no tulina okukakkanya ebyobufuzi bino tubize ku level y'omuntu owa bulijjo. Common man abantu bano common man omuntu owa wansi atandika okwesayo ku nsonga z'eggwanga lye kyova olaba erinyero twalikola in a manner that rhyminga mangu ne cause y'omuntu owa bulijjo tute siri ya luzungu lungi ndinowe P3 P5 omugamba English olwa bulijjo the literal English n'olwa bulijjo abakitegeera. Number 3 the symbol itself Olusaniya lwaleese embeera lwalwogerako mu mbeera kubanga buli omu alumanyiko embeera waliwo ababadde melodramatic nga ne bagamba nti omusiraamu oleeta otya olusaniya lwafuuka lwaffe lwakuliirako kisolo kya ggwanga embagamba ti no oba oli alya kisolo kya ggwanga oba oli olusaniya lukozesa kulya piraawo oba oli alirako kabeero oba mpuuta oba mamba ffenna tuli bannayuganda era lwe lusaniya gwe mugaso gwalo exactly kakati ate ekyo kituyamba nti bwetwogera ku lusiniya ali akasolo k'eggwanga amanya omugaso gwalwo lwaki lwakozesa alya piraawo amanya lwaki lwakozesa waliwo kye twayitanga olujjuliro olumanyi nga bakwata akawempe ne bakassaawo ne bateekawo olulagala lunene olwaliriro basookawo osaaniiko bateekawo olwaliriro ne baleeta omuwumbo gw'emmere gwabanga sacula in shape walabayo omuwumbo gwakulanga ebox baguleetanga nga gwassaako maama n'ajjula n'asosootola actually olujjuliro lwabako ne terminologies nga tusomala gakozesa bigambo n'asosootola ne mukola that sacula formation ne mwetooloola era n'akozesa tabega akozesa kawuuwo n'akokubega tabegesa ngalo oba kikawuuwo n'ateeka ekitole wa Noah n'ateeka ekitole wa Munyagwa ate olya mmere eri mu maaso go lwe lusiniya kyova nammwe ne muba muli akasolo k'eggwanga olw'okuba mumanyi nti waliwo akusinga speed mugamba
tandikira woli ebuga muganda wange baletere ku lusiniya enanga wetuli mulya kyenkanyi mulya kyenka wajukira olyomba omula speed kwatwalira nawe nomante banyongeramu basigi so olusinia luleeta obwenkanya olusinia luleeta obumu ojja kulaba naffe abadaama nti abadaama bo balina n'olugero bo banywera bwe batuka okunywa omwenge bagunywera mu nswa akasaka agamalwa naye era bakugamba nti omukyala waakiri afa naye ensaka y'amalwa neetayiika kituufu era agamba nti abo bano abakyala abasajja balina omukyala omu tebatula ku nsaka yakubanga banaamubikira agenda kusamba naye owabanja ajja kubuuza aliwo eyafudde kakati olusiniya luleeta bannayuganda ku mmeeza egi nti all resources z'eggwanga tuziteeke ku lusiniya tuzigabane kyenkanyi ntera okulaganya abantu ekyokulabirako nti omulimu omutono gwo gwatawunikirako w'emukono lwaki oguwa omusajja ava ekabaali emukono tewali wasobola kubeera town clerk anti abajja kugamba tandise okusosola si kusosola naye kabale waliyo municipality ekizibu kyemuyina kyekyo abazungu abaleka uganda eno mu mbeera gye bagireka mbeera vice deputy president paka maapu ya uganda nomulaga abazungu bagireka tebaali basiru abaleka bajawudde bagireka ngwanga limu naye nga balitadde ku lusiniya bwe mwali emmere emuli mu maaso bw'otunulya maapu eno eri mu logo abazungu baatuleka tuli tuti kino kyolaba ettundutundu eddene ye buganda baatuleka tuli tuti tebyatusosola baatuleka tuli tuti nga bagamba buganda obwakabaka bwa buganda bukwate ku nsonga zaabwe ezisinga waliwo ensonga ze balekera federal government ne gavumenti eyawakati yes kakati nga mukoze district 146 ko tusikusosola ate era nga bamaliriza bagamba era kusembereza mpereza mu exactly nekino kyenkugambye lwaki olonda RDC owekawempe omujje Kasese n'olulimi lwe bakozesa kawempe talumanyi mbadde manyi omulonze kuyamba abantu ba bulijjo lwaki tobaleetera nuwa asobola okwogera olulimi lwe boogera you understand nkitegeera so tugamba nti buli muntu ali emmere emuli mu maaso emirimu gy'eggwanga giteekewo ku lusiniya buli omu alondeko on merit yes okay kakati Common Man's Party ogwego gw'omuwaatwa gw'olabye bulijjo gutaliiwo ebibiina by'obufuzi bino ebibaddewo ensobi ki ze bikola ebiziremesezza okwanja ekintu ekyo ebbanga lyonna lye babaddewo ng'ate naawe obadde mu opposition ekizibu kye tulina mu bibiina by'obufuzi eby'opposition bantu kwemanya omuntu wabeera member wa parliament yawulira afuuse atuuse planet za njawulo wanjawulo neera mwemina n'ebitiibwa obwebindi bwe mubateekako bwajja ku mukolo gwe muwa oluwombo olunene yes kakati mubaleeta amalala ye nalowooza nti mwembadde member wa parliament sikyalina na ku nsi eno amon Mars sikyali planet earth so kibadde kibalema okumanya because they were not close to the common man kibadde kibalema they are not in touch they are therefore not in touch with the common man kama kiruma common man common man munnayuganda ayagala ekintu kimu tuwaddewo merit nuwa president Museveni oyo singa teyali merit tyandisobodde genda Darussalam kusomerayo I think Darussalam University kati university singayo mu East Africa okuba ey'amaanyi yafuna omukisa gw'okusomera Darussalam because of merit nti yayita ne bagamba no afune scholarship basooka nakumuwa amateeka n'agagaana n'aganja political science ne merit si muzeeyi kaguta omugenzi katonda amusaasire nti yamutwalayo wabula merit neera singa teyayita teyandigenzeeyo so twagala Uganda eno edde ku level ffe gye tulwanirira nga n'omwana w'omwavu aba ne future kituufu so kati wano ebibiina bwe bisinze okugwira ensobi kubanga okujja okutalika Common Man's Party twetegereza omaze okwetegereza ensobi z'ababaddewo nga balemereddwa nga tebawa ddoboozi eryo lyennyini omuntu wa bulijjo kyalina okufuna ezo ensobi ezo zireetawo embeera efaanana exactly era zeziriwa exactly kakati ensobi for instance nagambye malala tubadde n'abakulembeze nga bamala okufuna obukulembeze ameera amalala totera kulaba MP nga atudde ku nyonyi akuba selfie giweereze kati gw'okutambulira business class ogende mu America kiyamba ki omuntu wa bulijjo kyoba mbulira ayakulonda mbuli akyafunye mu tripway
ndabyewo ko ku bibiina by'obufuzi wano honorable era nga bw'obadde naddala waliwo ekibiina kye tutasobola kwewala kwogerako ekya NUP kubanga kye kimu ku bikulembedde byebiri mu leading opposition kirina kati mu kalulu ke tugenda kirina strategy yaakyo yakiise protest vote bo nga bagamba nti ebibaddewo oluusi oba kabagende mu kalulu ako nga kakuwakanya kuteekawo statement yewakanya okkiririza mu strategy yaabwe eno? No, sigikiririza kuba sigimanyi mu details siri wa NUP kubanga olw'okuba bweebali bo balaba nti kikola that is fine naffe tulina kitwagala okulonkinga tulina kiruyita the common man's manifesto twagala kukironkinga otumala ogironkinga tulonkinga ekituyita the common man's wave kyawukanako n'ekyobote ekya common man's charter kyawukana n'ebimu bifaanagana Obote wadde yamala n'asobya naye ekyo ekigendererwa kyali kirungi ekigendererwa kyali kibi Obote ya messing up yalema okutegeera Buganda honorable mukyo bw'ontunuuliza ku common man's charter n'ojjamu ebimu n'obite kiba kitegeeza omaze kwetegereza Uganda ekibiina kino kimaze kize nga kimaze okwetegereza ebintu ebikoleddwa emyaka 3 Do you believe in alliances, political alliances? To some extent, yes. Yes, to some extent. Common Man's Party ene kola ku alliances. I don't think so. For now, sinachiraba. Naye maybe twins okuyingira partial coalitions. Ne tukanya n'ebine ebimu ku messaging. It's because we have different ideologies. Kati ogenze noja the Common Man's Charter of 1969. Fetwina byetu jiborrowinga mu byetu jinamu. Tugamba bya messing up kujjawo federalism. Naye waliwo ebintu byola birimu ebirungi. Then twina the International Covenant of people's political, economic and social rights. Common Man's Party ngojaddemu oluzungu lw'oyagala okwewala sebo tugende mu maaso. Waliwo abagamba kankutemeetemere waliwo abantu abagamba ku international level nti omuntu okulibwa n'emmere eddembe lya buntu neera bw'ataba nayo gavumenti eba erinyiridde eddembe omuntu okuba ne waasula ddembe lya buntu neera bw'ataba nawo gavumenti eba erinyiridde eddembe kye tukkiririzaamu ddembe lya buntu. Uganda ebeera Uganda nga gwe omwana we alina omugaati n'ebbata by'anaalya. Kituufu. Tebakulimba nti noowo olw'okuba ojja kufa oli Uganda mbw'ojja kufuna eggulu. Ekyo tekikutwala mu ggulu muganda wange ebikutwala mu ggulu birala biri ku ekereziya. Naye okufa ng'oli Munnayuganda tekikuweesa ggulu. Uganda ebeera Uganda nga gwereese kuyambye okufuna omugaati n'ebbata omwana we by'anaalya. Omwana we n'agenda ku ssomero. Those basics. Okay. Yes. So we want to launch soon together launching the Common Man's Manifesto. But tomorrow kujilaunching the Common Man's Wave. So mugenda kukola alliances mu ebyo byokka bye mukkiririzaamu. Anaba ayina manifesto fanana. Kubanga lwaki nkikubuuza bwe tutuuka kati nga tugenda mu kulonda ate naawe manyi oyinza okwesimbawo. Kiki ogamba? Okay, tujja kituuka. No, please. Era manyi ogenda kuvuganya. Yes. Tuyinza ebbanga lyonna libaddewo buli tubadde twolekera ekiseera nga kino wabaddewo emikago nobadde waliko mu FDC walirabanga nga bwe mutuuka mwekuŋŋaanya mugamba ebyo tebijja kukola bakugambye nti eno engoozi teweeka ate ogamba nti yaweeka oli ayafa ogenda kikola otya? Yes, twakola IPC Interparty Corporation naye tutira emyezi kumpi 9 nga tusiba mu boardrooms yakola ne bagezaako TDA yakola kati obulayo emyezi 2 tu nominations oddemu ebyo ebijja kukola kyetujja okukola buli kibiina kikwate we kisobola stretching NRM losing a group. Mawe yaleetako endowooza eyo ng'agamba nti ebibiina tebigenda kukola ebintu ebyawamu naye buli omu akwate eno n'akwate eno naye strategy eyo naye era teyabakolera newankubadde nti baagireeta baali banafu abakikola baali banafu. Omanyi tulina ekizibu ba politicians baffe opposition abasinga they are boardroom politicians. Nze ndi wano olwaleero naye tunatuka okulaunchinga the Common Man's Manifesto ojja kwekanga
ogaye kino kibiina kipya era neesunga tekiri wala tosooka weeks bbiri ekyo ojja kiraba. Kaakati Mwami Munyagwa Common Man's Party ogenda kwesimbawo kuba president wa Uganda. Mbadde manyi munaakola n'ebintu bino ebirala naye kale okakasiza nti ogenda kwesimbawo. So olaba nga Mwami Museveni ono anaagenda ku luno asobola mwattuka nkunnyonnyole teri muwanvu kimala kulaba kino abawonca mu byobufuzi. Gavumenti eringa ggaali n'ekikongolero kigikuba ekigo. Njagala kutegeeza abantu bonna abadde ab'amaanyi nga President Museveni bagenze ngenda yakiyita mu luggya. E Gambia waliyo omusajja bamuyitanga Yahya Jammeh. Yahya Jammeh yategeka akalulu ng'ali confident electoral commission ye kalimu buli kimu. Yabeera just shocked ng'awulira final results nti tewaayo wanguddwa. Nasooka akkiriza nayagala ataagaana. All of a sudden ne bamunyigiza. So ekyo saagala okiremereko nnyo. Banene bangi nnyo be tulabye bagenda nga President Museveni. Kyetwetaaga kiri kimu. Bantu kuteeka mu maanyi ne bakola aba opposition. Buli omu n'akwata w'asobola ne tulaba nga tustretchinga President Museveni. Naye waliwo akakodyo kolowooza akatannakolebwa mu kusunsula Mwami Museveni. Ebyo byonna Mwami Munyagwa mbaddewo wano ebimu mbirabyeko. Naye nze ndowooza byonna bikoleddwa naye Mwami Museveni akyagambye. Ate naawe okimanyi ni Mwami Museveni akakodyo weekali akadde tekannakolebwa. Kutte lutalo luno ne message kugituusa ku muntu wa bulijjo n'agitegeera. Njagala ombuli ekibiina kirina simba ennungi ng'eyaffe eno. Nnungi kubanga kibiina gyeki. Waliyo amaka gatali mu Lusiniya. Naate wali. Waliwo ekigambo kino bw'ogamba omuntu nti Uganda yeeno naye buli omu ali emmere emuli mu maaso ge olowooza takitegeere. We need to preach conceivable message eri abantu in a concise, simple and precise way. Ate nga mu ngeri etegeerekeka. Sikwogera bigambo bingi wabula nga tubyogera ogambo bitono nenga bikola. Tunuli erinnya lyaffe the Common Man's Party. Omuntu akitegeera. Enkyukakyuka eyo Mwami Munyagwa mu budde obusigaddeyo. Ogirabanga eneesoboka. Kubanga gwe kyenkwagalako era kyenkumanyiiko. Toyogerera nnyo mu bbanga, oyogerera nnyo ku ground ne mu bintu ng'omaze obyete. Njagala twogere reality. Kino kyogambye ekyolusaniya n'okukyusa obukulembeze Mwami Museveni nga possibility eyo ogiraba mu bbanga erisigaddeyo. Anti ffe enjawulo gye tulina ku bantu abalala ffe tetuli bapya ku kisaawe. Mmotoka y'empya gye twaggyeko obuveera ne driver y'oli yennyini. Okitegeera? Kati naawe onsobedde ogenda kumalamu amaanyi. Omusajja avuze trailer emyaka 3 okuva e Mombasa Kampala. Kati olwokuba mboleese empya okuva e Japan nga naye neetuuka eno nga yakajja temanyi kuba neetuuka driver amanye ekkubo. Mmotoka si emanyi ekkubo okuyita driver yagiraga. Mwami Munyagwa. Let me ask. Eno Simbo yavaayo last week. Mu Simbo zonna ezaakajja walabyeko Simbo ereeta akavuyo buli wamu yakubya ku Lusiniya n'erinnya ly'ekibiina kinyi. Common Man's Party twakamala wano weekage kati njagala nawe weebuuze mu mwezi gumu tunaabaawa mu myezi ebiri tunaabaawa. Saagala kujjula nnyo bitanagira kubanga ogaye wakyaliyo ebijje naye gwe omanyiddwa nnyo ku combative politics. Style yo eri combative. Kale mwakatono kenkumanyiiko toli nnyo mu bino ebintu by'okusiisiriza nnyo ojjayo amaanyi go. Ye style era gye tugenda okulabako mu Common Man's Party. Law abiding. Gattako kamu law abiding. Ng'egoberera amateeka. No, because ogamba being combative, combativeness is not bad. As long as you are still within the four cornerstones of the law. Waliwo agamba nti eddembe lyange lijja kulinnyirirwa nsirike. Waliwo ffe Munyagwa agamba nti tujja kulinnyira eddembe lyange ne nkuba emmeeza. For instance, leero tuwandiikidde poliisi nga tugigamba tusaba tubategeeza twagala kutalaaga eri eggwanga, tulina okulayiza regional leaderships n'okugulawo offices. Kakati ng'oyagala poliisi etugambe nti temutambula naffe tuule.
simanyi kyogenda no just nkubuuza ssemateeka atukiriza okutambula kituufu ate eri mu kibiina kiri registered ekibiina kiri registered kyobola ne electoral commission ekikuteereddemu wano yamaze finally n'ekiteekamu kino yireka naawe njala tuyamba abatulabu eno signature ya justice Byabakama yino omulaba justice Byabakama Simon akugambye bannaye abali eyo mwenna ate eno gazeti sebo gibalagi abali eyo mwenna bannaye ekibiina waliwo ekibiina ekiyitibwa ekipya ekiyitibwa Common Man's Party kiri mu lupapula lw'eggwanga ate ekibiina ekyo olusiniya olwa silver ke kabonero kaakyo kati poliisi tukugambye kino ekibiina kyolaba muno twaguddewo amatabi twagala kugenda gaggulawo nga gwotugamba nti temugenda nga naffe tutuula nga tugala tetujja kgenda wala kisoboka mugwe sikikulabamu ekyo kisoboka mugwe sikikulabamu naye bw'onootambula bosika bano emabega bano ttiimu yo gwoyisaamu amaaso yani bajeno bigirwa tulina abalala naye nga yesitayiro yo ngimanyi nti nga tetumenya amateeka tetuli bamenyi b'amateeka that's important we are law abiding kyoba olaba mu eyo style teri musango gwali gunsinze yes naye tetujja gamba tugenda kugula ofisi yaffe embalala DPC atugambye temugenda gigula ogolaba bikwatagana ate kisobola kwatagana so waliwo ekintu kyendabye mwami Munyagwa ate nammwe nkibalabamu nga Common Man's Party abakulembeze bonna abakoze ebibiina kati ebiriwo mu kalulu kano akaddako 2026 abagenda okwesimba ku bwa president bogenda ovuganya nabo n'abagenda ttiimu zonna nzirabye nga ate nazo era zirina ebifo byezirwanira ebirala nti waliwo ebibiina byemanyi nga wagenda kubeerawo presidential naye ne secretary general w'ekibiina naye agenda kwesimbawo ekintu ate nkimanyi nti bwogenda kwesimbawo nemumanyi ne secretary general agenda kwesimba abantu abaduganya ekibiina kitaputanga mmwe abazze era okutwala ebifo okulwanira ebifo fofe ebyo ne batandika okuteekawo embeera nti batandise ebibiina kuya kino secretary general wa Common Man's Party tavudde waabwe kujja kwesimbawo Kampala no agenda kwesimbawo eyo it is a strategic move to command the Eastern Forces Vice President wa Western Uganda agenda kwesimbawo ewaabwe eibanda command the Western Forces nabala ours is strategic tuli wano mu Kampala tulwanira bufo wano ogenda kutulaba anti kyawukana kitya nabali waliwo abaga nti ekibiina ate kati ani anagenda mugenda okunoonya akalulu n'ekitebe kyonna ekisigadde bangi abateesimbyewo for example Professor Namala teesimbyewo the Treasurer General mukulu Okwago Musa teesimbyewo the Deputy President in charge of Eastern Uganda teesimbyewo bangi nnyo abateesimbyewo so ours is calculated, well calibrated. We have made a number of permutations and combinations and we come up with this formula so to know what to do and when. So ours is well calculated. So njagala kati nga tuvuddeko twogera ku byobufuzi byonna generally nga opposition. How do you golaba wa opposition after 2026 performance ya mwegina olowooza enebeera etya with the Common Man's Party on board byonna ebibiina no with ourselves on board tujja kuimajinga stronger if not wetwa tetwetabudde n'obuyinza tuyinza obutwala opposition singa yeevaamu bano banafa opposition okunyooma omusajja ono obuyinza twandi bututte nkuddiramu let me show it to you clearly opposition singa tenyooma lusiniya luno mwami lusiniya ono ate ye bw'aba anyooma ebibiina ebirala lusiniya terulina gwe lunyooma olusinira lunyoomya yani mbulya gwe lunyooma nkola osanga ani gwe tunyoomya kubanga oluusi omuntu agamba nti bw'oboga nti ogenda kulondamu bw'okolagana nabo anti mba simunyoomye kati gwe misa oyinza okusomera misa ku muzikiti gw'okukyalo sisobola lwaki si kyange ekyo tebifaanagana sigamba nti oba obanyoomya abasiraamu
naye kakati misa eina amateeka agagifuga ne swala eina amateeka agagikola wadde mwena muba musinzaani Katonda kati gwonoveeri nga imaani yekutta ogamba ne sijja genda Lubaga ku lutiko Lubaga kampete wano Kampala mukadde nsomere muno misa nkugambye for you to call these nga munoonya obuyinza muyina okuba nga ideology efaanagana ne modus operandi the method gye mwagala okukozesa okukwata obuyinza erina okuba nga efaanagana. Yes. Kakati mwami Munyagwa waliwo olwaleero mwami Mugisha Muntu ekibiina kimuwanzeeko eddusu nga naye bwewakkiriza wali okozeekoko naye mu kibiina mwami Mugisha Muntu bamuwanzeeko eddusu naye agenda akiikirira ekibiina kuba president kibiina ki ekiki ekya Alliance for National Transformation bamukakasizza. First of all nga gwe alabe kati nga munabyabufuzi move eyo giraba otya eri tu ale eri too late still eri timely nayo timely yeno omuntu w'amakulu nnyo ngazze mu race omwo ekiga bwe ngambye nti buli alina kyagattako tumwetaaga abeere mu race. Okay so kati gwe ogenda kubeera mu race. Exactly. So kati tubalaba candidate what ekibuuzo ekyo kiddingana nnyo. You see let us race that matter. Abatulaba nze ndi flaga bearer aweebwa flaga ya Common Man's Party kuwa president. Madde nsaba with all due respect Noah todda mu kukimbuuza. Sikubeera nakyemalira but ekyo please. Or dictating them. Not. Buli lwobeera oddamu okukimbuuza kiba kiraga nti batte kiri ogeza kufuna clarity. Ati gwogenda kwesimbawo n'abalala bazze kakati gamba beera ngamba kakati abagenda okwesimbako mulimu ono mwami Museveni waali ne mwami abagenda okwesimbawo naawe mulimu ono no. So ekibuuzo kyaffe ekisembayo sebo president is omuntu waffe oyo common man oyo bw'okiikirira oyo kiki omugamba ekisemberayo ddala kyabasuubira after 2026 kikino one resources z'eggwanga lino zigenda ku lusiniya however tulina ne regional politics mu nnaku 10 ezisooka nga nakabeera president ngenda kujja Uganda mu East African Community eno flag tejja kudde kubeera mabega wange kubawonya omwami Munyagwa bw'ogamba bw'otunuulira endagaano eteekawo enkolagana ya East African Community erina byereeta ng'akatale akawamu nga ki nuwa ensi weetuuse buli omu asikaza we bw'ogamba nti ffe ne Kenya tufune akatale akawamu nga Kenya ekusinga amakolero ku makolero 10 Kenya galina guyinako limu kikulaga nti yo oguddeyo Kenya eweefuule y'akatale kyovula banks nga Equity wano banks ez'enjawulo z'e Kenya waliwo kyetegereza ne TV tulina TV eza Tanzania naye gwe buuza Uganda erina TV e Tanzania olina banka ya Uganda ng'eri Kenya kitegeeza nti East Africa enyunyuuta Uganda tugenda kuva mu mukago gwa East Africa tufojinga omukago omulala mbuuza mukago ki ffe twetaaga Congo South Sudan ne Rwanda naye era ffe railway line gye twetaaga esooka erina kubanga railway connectinga Kampala ku Kinshasa. Why? Because Congo oli akatale tebalina makolero mangi obukolero bwaffe wano bye bunaakola bujja kuba bitunde Congo bulungi so akatale akawamu oketaaga Uganda na Congo because erina comparative advantage ku Congo ekyokubiri erina resources kituufu South Sudan oli akatale ne Kenya togyetaaga ebe kunyonyoota waliwo yangambi nti mwetaaga poti ye Mombasa correct naye ne Kenya yeetaaga oluguudo luno olugiyisaamu okutwala ebyamaguzi byayo mwanga amalaga East Africa bweneggalawo poti ye Mombasa naffe tujaggalawo ebusiya n'emalabu. Mwami Munyagwa ekirowoozo ekyokwejja mu East African Community kikuteekera ddala onsanyusizza nnyo tuddayo nnyo mu bintu kati ebyafaayo kubanga East African Community tetandise na mwami Museveni yaliwoko mu gyensanvu nemala neevaawo naye nga yaliwo kyogamba abalowooza ba forefathers ng'Abamerika batera okwogera abantu abalowooza ku lubiri lw'ebyo kati history kyekisire ebalamule nti tebaali batuufu tosobola emikago ina gukola na muntu gwenkana naye oba gwosinga olyoka ogufunemu
genda mu supermarket za Uganda wetegereze chocolate mata bichole byawa oba wali ogenzeko Nairobi ogende mu supermarket ye Nairobi olabe wa mulimu ebintu ebiva Uganda dola zona bali mu kuzikutwalako tetufunye mu kago gona Uganda tefunye mu kago wadde akantu bwe kati Mwami Museveni ekintu kyasiba wadde akantu bwe kati nze njagala kituli kyetufunyemu Kenya kyeno ne Uganda nkijja kusesa manda agafumba gende busiyo galabi they are degrading your environment bewawe tegavaayo Kenya n'ebikaji buli kyefuna ngene ekigaana bagaanako amajiga buli kyebafuna ngeno bakigaana olwaleero Kenya ekkirizibwa emmere Kenya ekkirizibwa katale k'ensi yonna aka America kyova olaba n'emmeri ye Kenya mu gimwanyi Uganda teze kujjako gavumenti yali ezegula byakulya naye bakwata bogoya gojje Uganda ne bamugulako layisi bo ne bamubrandinga nti we Kenya ne bamutunda mu America obwo bunafusi bwa East African Community tubagalewo teri katale kali open that open market tetujagala Kenya bwe yagala okutunda ebintu byayo wantu tujijeko omusoro omungi bange etundawo bingi bwenegala poti ye Mombasa naffe tugale Malaba ne Busia twaye ebintu byayo biyita mugende Kongo babinayitawo ejja kutwetaaga ekyo kyekisooka twetaaga enkolagana y'amaanyi twetaaga gissa ku Kongo buli omu atunulidde Kongo n'Amerika olabe tunulidde Kongo buli omu atunulidde Kongo naye ebyafaayo byaffe ne Kenya n'ebyafaayo bya Uganda ne Kenya naddala ng'oggyeko bino ebyenfuna ne mu nkolagana endala bibadde birungi ndowooza tolina kyekuyamba badde wano nga tolina kyekuyamba bebeera wano ekyamu abantu baffe badduka eri bakola biki ate Besigye tebamujja Kenya ate Besigye tebamujja Kenya si gye bamujja ebyo byonna tebikyayamba ebyo byonna byaggwawo Kenya togyetaaga tolina kyogyetaaza Tanzania tolina kyogyetaaza that is the truth bwe mbulire wammwe ekintu kyemufuna mu Tanzania kuleke toweesika bwoti kutunula bwe mbulira nti nyina journalist gwe nasoma naye akola Tanzania ewaabwe wadde bateekawo kino mbu abantu bafune emirimu Kenya gwe tosobola kumala gafunayo mulimu kituufu si wangu wakufuna Tanzania tosobola Rwanda tosobola kati East African Community so ng'ogyeko ekyokumaamula fulaga eno n'omukago gwa East Africa Uganda ogugijjeemu ogitadde mu mikago emirala mu nnaku 10 ekiddako ng'okutte entebe y'eggwanga eno ngenda kwongera ennamba ya UPDF batono kuyenjagala okukola ku standards z'ekibiina ku muteerera gwa UN omuwendo gwawera ssebo ngenda kukolagana n'Amerika UPDF tujongereko ate tusaba America etuwe ekitiibwa kye tuyite kya the NATO ally wa US America mu kifo ky'okutawaana n'ebino mu Great Lakes region okugitereeza ebe ng'etumaffe amizomu anti kati njagala kikola okusinga ku President Museveni enjawulo gye ngenda okukola kati wange ne President Museveni nti amagye ogana agenda okutereezanga Congo ajja genderanko abasuubuzi baffe ne ba professionals baffe transactional leadership nga Trump amagye gaffe gaba gali Somalia nti Mogadishu eteredde twagala emirimu kwa tukola jobs egy'abaana baffe bwemba temwagala tuvaayo babawambe ensi yonna bweri kati Somalia tufunayo ki oba wali ogenze tukuuma emirembe amagye gaffe abaana bafiirayo ki eggwanga lifunamu ki kati gwe kyova njagala ndaba abasuubuzi njagala ndabe gwe Nuwa ng'olina TV eri Mogadishu yes tutegere nti Mogadishu tulinayo abasuubuzi baffe so kyova olaba Kongo tulinayo abasuubuzi baffe naye nga tulinayo ejje erimala okubakuuma walabe wano South Sudan ng'erimu akavuyo SFC n'edduka neluli emabega kweleddeko bantu Kenya South Sudan yeyinayo amabanka nakiffe twala ebutungulu na nnyanya so oyagala UPDF rather oyagala kwongera ku muwendo gwa UPDF tutandika okukola missions za West zebaba bagala tukolera anti kasitobera nani NATO ally ng'ofunjise ally wa NATO kyogamba bino ebintu byonna abantu bano abaliko tebabiraba bulabi simanyi kye baagala but nze nkubulya this is our manifesto kasita omala okufuuka ally wa America enani NATO ally nga bwola kata teri mu NATO kituufu naye America base esinga mu Middle East eri n'okutuuza eyatuuzizza kati interest America engeri gyeyina interest ez'amaanyi kati e Congo tulina ogyekwatako tutambule nayo
ekigambo mukama waffe leka ffe tukuume interests zo wano. So we need the strong force ay'amagye agawera. Naku 10 ekyo kinaba kiwedde kinaba kyonoba otandise okiyingiramu. Yes. Ekirala ngenda kususpending waliwo ebintu ngenda okukyusizaawo. Mu nnaku 10. Minisita w'e Karamoja ayagala ki e Kampala bwe mba muleseewo anona ki e Kampala. Wofisi ebeere Karamoja. Ate minisita w'e Karamoja ate anona ki ku parliamentary. Ye wali source ye wali source yaki azine resources gye zikuŋŋaanira. Minisita w'e Karamoja n'ajja e Kampala ku Monday n'adda e Karamoja ku weekend. Oyo aba minisita w'e Karamoja? Obugombo obwo nnyina obujjawo. N'osanga akulira amakomera nga naye akeera kuyingira kibuga Kampala. Parliamentary Avenue waliwo ekkomera. Alina kwera luzira. Either luzira afune mu office oba ekitalya. Don't come to the city to cause chaos. Bugombe buli wamu. What are you looking for? N'oli nti ono minister in charge of Northern Uganda. Ali Kampala akola muki. Ne ministries okuzizaamu ekitiibwa. Kampala, listen, let me finish. Kampala ina RDC mukaaga. Kituufu. Ina Lord Mayor. Ina ED. ED ina ba directors 10 ne ba deputy directors 10. Owuliriza ina ba kansala. Ate no joji wa cabinet minister ne state minister ekibuga kimu. Ebyo nja kubijjawo. Manya minister wa Karamoja, manya minister wa Northern Uganda, manya bana ba minister ba Kampala, abo ngenda kubajjawo, ngenda kusala size ya cabinet. Number 3, ngenda kuleta enkyukakyuka mu bwangu. Okendeza parliament. Ebifo bino ebyabakyala ebya districts biri misused. Byaleetebwa for affirmative action. Nti n'abakyala bano tubamanyize bayingire ebyobufuzi. Tubazimbe kati ne Kadago kyamuzimba gwokkiriza nti omulimu ogwakireesaawo kati guweetewo twaguvaako gwatuukirira oba twaguvaako buvi. Wuyinza kuba gwatuukira ne tukyabusing kati Kadaga naye omuzimba. Naye azimba Anita Amonge naye oli mu kumuzimba afune embavu ezeesimbawo. Oba byenkunyolwa bitegeera mbiraba. Prime Minister Nabbanja naye kyamuzimba. Ogenda goyagala kukola wokijjawo bujja ne kigenda abakazi bayingire asigenda kubijjawo nti byonna mbijjeewo. Omuntu abadde ku kifo ky'abakyala ekyo ekisanja kimutadda awo omukyalo omulala omukisa oba yazimbibwe oba ofunye empowerment emala naye nga bwe mbibala okulaba nga mbijjawo kuba tulina okusala sayizi ya parliament. Parliament wandyagadde ebeere nga kituuse ekyo owandyagadde tubeere mu babaka nga eggwanga libeere mu babaka nga bameka nga 285 bamala bulungi nabo bangi oba ne bandimala kale because you just need them nga batono nobongera mu ka facilitation ne tuweetaaga babaka 5 mu meka nga lukaaga tobeetaaga. Number 5 ku bukadde 48 ababaka 205 bogamba olaba kijja gye kiri India China ina ababaka bameka 3 mu something bakiikirira obuwumbi akawumbi kamu n'ekitundu mwe mulina obukadde 44 temweza na kimu kya 20 kya China mulina ababaka 5 mu 9 mugera kweza lukaaga mulina 5 something 29 ne mwaga kweza lukaaga pamala kulietenga constituencies empi wala kikola sense it doesn't. Omubaka ebyo byaddi ba America ina ababaka bameka batono ddala ate ina abantu milioni 3.8 Uganda esinga America ababaka ne bogatta Senate ne Congress Uganda esinga America ababaka oba circumstances omukolebwa ebintu bino sizeezi teziriiwo. President Museveni yayagala akozese obukulembeze nga patronage okulimbalimba abantu mu tribes ez'enjawulo mwena bawa constituency mwena bawa bino ekyokubiri NRM nekolera mu kye tuyita political gerrymandering gye balina obuwagizi ne basalaasalayo nnyo. Nze njagala nkutegeeze tosobola kugamba mu Uganda akawanga katono bwe kati keetaaga districts 14 mu something. That one we can't allow. Tugenda kusala government size ne cost of governance ne districts zigate zidemu zigatibwe. Exactly we shall do that. We shall do that. Ekirala tugenda kuleeta obukulembeze obw'ennono
mu governance. Mwami Munyagula kyukkiriza ddala n'ogamba nti muze mwagala kibiina mwagala federo etotwalayo tumenye mwagala okukola tumenye mwagala okwogera ffe tuli ku lusiniya. Waliwo eyagamba bw'olaba ekikaba ng'embaata ekirya ng'embaata nga kitambula ng'embaata eba mbaata. Mwami Munyagwa tulowooza nti nze mukulaba okwange naye kale tugende mu maaso. Yes. So that is it. So we shall revolutionize ebyenjigiriza. Ogambye obukulembeze obwennono mwagala bukola ko. Twagala nako 10 role gye buplaying esingeko ku kye bukola kati mu byobufuzi. Okay, semateeka ojja. Kwa example oba oyina omusinga wa Rwenzururu ng'omutadde on board oyinza obuteetagana ku deployinga Congo because across the border wali abakonjo bangi and he can manage. Nkwadde kyakulabirako. Bw'oba ne kabaka wa Buganda wano, you sort out a lot of problems. Roles nyingi oyinza okuplayinga marriages, managing marriages, estates of the deceased, biki ebyandikulumiza omutono bitekamu ne sente nyingi. Ate olusi n'otabikwata na bulungi oba so bikwata obulungi nebiggwa. Yes, courts gino emisango gino petty cases egimu courts ezo magistrates courts waziza mu bukulembeze obwennono ofuna emirembe mingi ekimala ne case backlog. Okay. Yes. Ebintu wano omuntu obiwewudde mangu anti mu ngeri y'omuntu wa bulijjo. Finally Kasaya Kurwisa tugenda kukyusa education system ya Uganda. Twakagenda mu new curriculum. Anti kati new curriculum ate waliwo ebitajjirako. Bw'ogamba omwana nti omuyigiriza carpentry and joinery naye ng'okyamutadde carpentry weeranda n'omusumeeni, I don't think you are empowering that kid. Fani kyava eweera omulaba akolebwa computers ezimu designing ne zimusala. Bw'omwana wo omutadde carpentry and joinery landa na musumeeni oba omutemeddeko ettaka. Bw'ogamba nti omwana omuyigiriza bya designs mufasha kumuyigiriza designs eziri nga olaba olugwero luno olulabika obulungi olulaba olwateekebwamu embroiderment biki n'omuza ku kyalaani kino kye basotta kino kwayigira okutunga ndowooza oba tomuyambye. Mashini kati ezitunga ndala nnyo n'abakanika kati bakozesa computers okukola ki. So curriculum empya yali nnungi naye twalina okusooka tusomesa abasomesa twatwale ku mashini z'ez'omulembe. Kubanga abasomesa bano babakola mu retooling bana abala. Buli district ebe ne laboratory, technical laboratory. Nti abaana nga bagikyalamu alabe ku mashini ezo. Omwana nga bw'ava n'agenda e Dubai n'atuuka ku bajjira eri mu mashini ez'omulembe aba yazirabako. Emirimu waliwo kyensembyayo ye poliisi yammwe ku mirimu egenda kubeera kwa tekinologi atutte ebintu bingi nnyo ate nga ajja buli ssaawa wabeerawo ekipya ekigwawo. Abaana tekinologi atwala emirimu kwabo abateeteeseteese n'egyafubutuke abantu emirimu bakyagirina. Emirimu gye weetaaga abaana ba training okusinziira ku mbeera bweri. Kakati okimanyi abantu waliwo kye tuyita artificial intelligence. Kati balina America balina ku kye tuyita quantum physics. Bw'abaana okyabatadde ku computer buno obukadde buli class computers bwe bakyaliko bati. Abantu badde baavaawo dda nga twamaigula Makerere kati singa erina course unit ya artificial intelligence mu computer science. Speed oba eneba nyingi inene nnyo kwotambuliza obuyiiya bwa tekinologi n'entambula y'abantu mu kuadaptinga ku tekinologi. Tewali speed. Magufuli tunula kye yakola Tanzania mu kaseera akatono. Munakwe tunulira this gentleman, His Excellency Traore owe Burkina Faso mu kaseera katono ebintu byali mu kukyusa. Kola amakolero agajja mu byolina. Gwe tokyayinza kukola mmotoka n'okomputinga na China na Japan. Ekyo kireke. Gende Oluwero teekayo factory ekamula juice w'enanansi. Gende Oluwero teekayo factory ekamula juice w'enanansi. Kyosobola ate kyekiri mu Kabale obumondo obukrisps nga ziva toke project eri teeka cages 1 million wali tuseke masesa balunde ebyenyanja ejjinja teeka mu Lake Victoria 1 million cages ez'ebyenyanja. Ministry of Fisheries teeka wa makolero g'emmere y'ebyenyanja. Uganda ebeere the leading producer of tilapia in the world.
ebyo gy'ofunamu ssente bamukopera by'otasobole. Tweyanziza nnyo mubaka, tweyanze webale nnyo, tweyanze interview yaffe eno nnungi nnyo. Beg Media nsanyufu, webale nnyo. Andisebo abalabi ba Beg Media ono bwe twazirunda so mukama wange oneetaagira amwe phone call ewe neyanziza mukama wange webale nnyo sebo webalire ddala bwetyo bibadde bera bulungi wera.